Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa TV ya CNN mu mwaka gwa 2013 kwalaga nga Uganda ekwata kifo kya 8 mu mawanga agakyasinze okuba ne balujuuju. Okusinziira ku kibiina kya World Health Organization, ripooti yakyo ey'omwaka ogwa 2014 kyalaga nti buli Munnayuganda anywa lita ezikunukkiriza mu 10 buli lunaku, era nga Bannayuganda ebitundu 58.7 ku 100 be beenyigira mu kunywa omwenge. Mu katale ka Uganda omwenge gutandika ku nusu 2 nga buno busaketi okutuukira ddala ku nsimbi eziwerako, wabula nga abaana abato abatannaba kuweza myaka 18 bano basobola okufuna omwenge guno. Okusinziira ku ripooti eyakolebwa ekibiina ky'abavubuka ekya UDEL mu mwaka gwa 2014 yalaga nti abavubuka ebitundu 17 ku 100 abawangaalira mu nzigota abali wakati w'emyaka 12 ne 18 bano balaba obulango obw'enjawulo ku TV, okubuulira ku marediyo ne mu mpapula z'amawulire awamu ne ku billboards nga biranga omwenge. Ate era ripooti emu yalambika nti abavubuka era ebitundu 18 ku 100 bafuna omwenge ogw'obwereere, ate ebitundu 2 ku 100 balina ebintu ebyenjawulo ebirangiddwako ebika ebyenjawulo eby'omwenge. Okusinziira ku kunoonyereza kwalaga nti abavubuka abali wakati w'emyaka 12 ne 18 era be bamu batunuuliddwa nnyo mu kubeera nga be bamu ku banywi. Ggwanga Uganda ebitundu ebisoba mu 5 ku 100 bavubuka era nga batunuuliddwa nnyo okukulaakulanya eggwanga. Endwadde ez'enjawulo zisibuka ku mwenge ssaako n'ebikolwa ebi omuli ettemu, obutujju, okulwala emitwe, kookolo n'endwadde endala. Wabula eggwanga lisaasanya ensimbi eziwerako ku muntu okusobola okujjanjabwa endwadde ez'enjawulo eziva ku mwenge awamu n'okukyusa ebirowoozo bye singa omwenge guba gumuyitiriddeko. Kino nno kyekiwaliza minisitule evunaanyizibwa ku by'obusuubuzi okuyisa ekiragiro olunaku olwaleero nga kiraga nga ku nkomerero y'omwezi guno amakampuni gonna agakola omwenge bwe gataateekeddwa kufulumya mwenge nga gufulumizibwa mu saketi ez'enjawulo. Era ekiwandiiko kye kimu kiraze nti nnaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokutaano omwaka gwe gumu 2019 bwe wataabeewo kuddamu kutunda mwenge gonna mu busaketi. Ekiwandiiko kiteereddwako minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Amelia Kyambadde. Okusinziira kiwandiiko ekifumiza olunaku olwaleero kiraze nti kabinet oluvannyuma lw'okuyisa ekiragiro mu mwaka gwa 2017 ng'etegeeza nga omwenge gonna bwe gutateekeddwa kuddamu kuteekebwa mu saketi oba obuveera. Kino kiraga nti era kitegeezeza nga minisitule bwe yasinkana amakampuni ag'enjawulo agakola omwenge ageetabira mu kibiina ekibataba ekya Uganda Alcohol Industry Association ne bakkiriza ku ngeri gye bateekeddwa okukwatamu ensonga eno. Era ebitundu ebirala eby'ekiwandiiko biraze nti ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwe tutandise olwaleero ogwokusatu bwe wataabeewo kkolero lyonna lifulumya mwenge nga lifulumiza mu buveera, ate ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka gwe gumu 2019 bwe bataasuubira mwenge gonna kubeera katale oguli mu buveera. Ekiwandiiko kye kimu kitaddewo akakiiko nga kakubeerako abakungu ab'enjawulo okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku by'obusuubuzi n'amakolero awamu n'ebibiina by'obwegassi, minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi, ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo ekya Uganda Revenue Authority, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards, minisitule y'ebyobulamu, ekitongole ekitaba bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association, ekitongole ky'ebyokwerinda ekya Uganda Police Force, ekitongole ekivunaanyizibwa mu kukuuma obutonde bw'ensi ekya National Environment Management Authority, awamu n'ekitongole ekitaba amakampuni agafulumya omwenge ekya Uganda Alcohol Manufacturers Association. Ekiwandiiko kisembyeyo nga kirabula nti amakampuni gonna agataagoberera ekiwandiiko kino gakubeera nga gaggalwawo mu nnambiro. Wabula ekyebuuzibwa obanga ekiwandiiko kino kinaateekebwa mu nkola olw'ensonga nti ebiwandiiko ebyefaanyizaako nga bino birabiddwako naye ng'okuluma tebinnaba kuluma. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.